mwagala okuzimba ebintu ebinene, mwagala mwogerweko, mwagala ensi ebaanirize era ebategeere nti muzimbye embiri zammwe, muzimbye obwakabaka bwammwe, muzimbye ebinene, naye nga mulina ebirowoozo by'abaddu. Obwakabaka bwogenda kubuzimba otya? Train your brain. Training beliefs zo deliberately. Many people are fluent in self-doubt and strangers in self-trust. Abamu mumwe muli fluent nnyo mu butekkiririza mu self-talks ze mubeera namo. Watyanga kino kyeberawe, watyanga revenue enajja, watyanga bagenda kundaba, watya gundi nga ntunulidde n'aloga omwana wange, watyanga kino kibadde bwe kiti, business wange bwe banaagitegera ne bajja ne batandika auditinga. That you were very obedient to your self-doubt and very strange to your self-trust. Mulimu ebintu byolina okutunula mu ggwe mwennyini otandika okubanga wekkiririzaamuuko nga gw'ogamba oba kijja kijje mutambula mu nsi, oyagala obeere wa muwendo, oyagala obeere wa muzinzi, oyagala obeere nga woli, but you are in a dialogue. Ky'oyogera nakyo munda, it does not align with your dreams. Ky'oyogera munda, olutalo olulwana kaakati olulwana ne bbaawo nga tannaba nakudda waka, ky'ova olaba ogenda kutuuka results ojja ziraba. Lwaki? Inner dialogue obedda gy'olina ye manifesting ki ekigenda okubeerawo. In the end, whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Ky'owulira mu bwongo bwo kye kigenda okubaawo nga kituuka. Naye gw'otunulira gundi ayogedde kino, gundi ayogedde, ogenda okumaliriza ng'ofunye kye bayita analysis paralysis. Analyzinga buli kimu ekivaamu ogenda kusanyalala, togenda kusalawo kubanga oyagala kukola kino, ekiva mu kwebuuzabuuza gundi akoze atya, buli omu akubuulira. Not many people think. Abantu bonna tebalowooza, abantu bakubuulira experiences zaabwe, kati gwe mu kutambula ne experiences zaabwe ezaawukana ku zizo ng'ate ne results z'oyagala za njawulo, ogenda obyesibako, ogenda kulaba nga results zo tezivaamu. Lwaki? Tewekkiririzangamu. Ogamba saasoma, ogamba waliwo abaasoma batannababikola, Uganda economy ekyagaanye. Who are you listening to? Why are you listening to failures? How can they be your motivators? Omuntu atalina kye yali akoze, ensi teyalina kye yali emulabyeko, talina na gwe yali asanyukiddeko ng'amulaba afuna ekirungi, aba atya nga gw'oyagala abe nga ye architect w'obulamu bwo. Amagezi mugajja waago. Bwe munaakwata ne mutandika okubeera empologoma wakati mu ki kye mukkiririzaamu, success has got no reasons okukudduka, and it will be there, it will meet you in the common hour. Ogenda kutuuka ekiseera naye ekizibu era ekimbonyaabonya nembonaabona nammwe nga mbaddingana, kuba mmanyi omukisa we gukuyitako gusobola okuyitako nga totegedde. Watyanga omukisa ogwo gukuyiseeko n'otagutegeera. Opportunities will be ready. Eri oyo eyeetegese, ateetegese n'omukisa gujja kujja gukuyiteko. Watyanga omukisa gukutuuseeko nga teweetegese, gujja kutuukako. Ky'ova olaba abakulembeze babatuukako ne mubasaba nayikonto mu kifo ky'okubasaba amasomero. Lwaki? Obwongo bwammwe mu buteese okufightinga generational curses, generational poverties. We have to change generational thinking, and we are not negotiating, we are enforcing. Tetunegotiating ani anakkiriza ani atakkirize, ebyo byammwe. Ffe kye twagala tujja ne tugamba tugenda kukikola, atayagala beerayo ogenda kulwana, but I can assure you tewaliiwo kintu kisobola kukwata bwongo ng'obwongo bw'omuntu oyo butuuse okukikola, and nothing can stop an idea nga time yakyo etuuse. Idea yo bw'okikakasa nti obulamu bwo time yayo etuuse, gwe wekka agenda okugistopinga. I can guarantee you that 100%.